Tugende na mayingo tulabeemu naffe Sunday Charles waliyo eddwaliro eryo Lumino alina embeera etali nnyangu nnyo ajja kubeera nga atubuulira biki ebiriyo eddwaliro liringa kifulukwa biki ebitambula gavumenti weeri teriiwo ministry weeri oba teriiyo kale Sunday Charles tubuulire embeera gye muwangalira mu ddwaliro mmwe eryo eri Lumino. Nga bw'oyokedde Sunday Charles saawa zino ndi Lumino no Lumino eri mu Busia district nabwire gyazaalibwa eddwaliro lya Lumino Health Center liri nsobola okukwako just katono akafaayo kaalyo nti eddwaliro lino lizimbibwa mu 1940 mu 1940 lituusibwa ku mudaala ogwa Health Center kiri mu 1982 mu mulembe gw'Obote 2 okutuuka kati eddwaliro lino likyali ku mulembe ku ddaala lya Health Center kiri naye bw'otunuulira embeera limu teriwoomya na kabulu era olowooza nti liri mu kifulukwa waliwo w'otuuka mu woodi awo eyo woodi erimu akalinga kasitoowa mulimu eddagala erabika nti lyagwako enaku naye eddala lyafuluma lirengejjana mu woodi nini embeera gy'abantu abali mu ddwaliro lino bali mu buzibu kubanga abajja mu woodi abaana basobola okugira eddagala eryo ne bamimira eryo ne liba lya bulabe eri abaana abo. Abantu abazze ku ddwaliro kuno okufuna obujjanjabi nabo bali mu kutya kubanga nti bw'otunuulira ensiko eriri ku ddwaliro kuno wild animals mwe muli emisota bisobola okukosa abantu ababa bazze ku ddwaliro kuno okufuna obujjanjabi. So n'olwekyo embeera y'eddwaliro eri tewoomya na kabululu naye eddukira eddwaliro lya gavumenti. Abantu bagamba nti kino kiyitiridde kubanga bw'otunuulira embeera gyerimu ensiko awali zikabuyonjo ensiko ziri waggulu nnyo omuntu w'okuyita talabawo naye jjukira okusinziira ku kye twafunyeeko nti eddwaliro lino esente za kwota eno gye tukubye emabega the money was released naye management ye yasigaza sente ezo n'engeri gyembulukanyamu awo akasente ako. So abantu ne tufuna abantu bali mu kwewaliikirira nnyo nti embeera era n'abaddeyoko jjo nenjogerako n'abantu omuli Anyanko Mildred agamba battidde nnyo. Twandisabye producer atuweeko Anyanko Mildred nga bayogera ku nsonga y'eddwaliro nga bwe ebyo mulaba ebyo eyo sitowa erimu eddagala naye eddagala eryo lyagwako ebyayiika biri mu waadi nini nti omwana asobola okubeerawo aze n'omulwadde n'akwata eddagala linakaa nti kokuliko lirimukosa. So embeera eriyo si nnungi. Batuwe ku Anyango Mildred agamba ati bo battidde nnyo kuba emisota gisobola okubaluma. Yali akyaliwo, so it's most likely that he signed his last kicks and actually nga bw'ogambye eddwaliro liri Busia nnyo weribeera Busia obuzibu bwange mbulaba buli mu management. There are some things nabyo ebyalabisibwa ebyaleetebwa ne World Vision tent empya n'obutebe 50 they are nowhere to be seen. And because we are supposed to have a town clerk whom for us we are supposed to put on pressure as a head of civil service in the town council yagendeyo atuwe report katitaliwo hudwaliro hunembeera izo herotia so herotia nga ninjola hudwaliro ngeri idwaliro lifaniramu nyalo tulewange nindu mulwaye naye nga ndindo bulwaye bukamukana ndo bulwaye bunyalo hola hudwaliro huno ndakana owe mahu buchafu buliho esi ohubiri mbwe inikesi nyuha nyala so tulera ni inu masa ni tayuwene ifanana ya majani ngesi no lino nyala so kunjela honde zindikira ni maro hola humulwaye amuluma
muno abahasi bebula bahira muno batusani ogendera wanyu oli osijjo mwana ambiyebula enju hani itlo yali mu muhasi yesiro hasi habona ati mundu mwena hani hasi haibona esindukira ni marro molaho ohwema ku compound ngeri ifanira byetufunyeyo eno Lumino amanya Sunday Charles kambadiso musindalo abananga bali mu studios mugende mu maaso n'okuweereza eggwanga banafa abalaba teyonge kuba tubuulire ebiri mu bitundu bye balimu. Ono yazalira omwana eyasooka eddwaliro lyennyini eryo litwogerako kati omukyalo yadde ayogera eddwaliro eryo lirudde nga liri mu mbeera mbi siri akati omukyala badde yemulugunya agamba nti ne first born bwali bwali ulimanye eddwaliro ate kiki ennimbi eddwaliro ndimanyi naye sinazaalira eyo wala ebisawo binumira okubuwala okutuuka eyo Busia wali waka eddwaliro eryo embeera tetandise kaakano omukyala abadde yemulugunya nti ogwo omuddo gwe mulabye abalwadde mwe batuula nga balinza abasawo biki kati agamba nti awo waliwo emisota miyitirivu abamu bagyekanga gye batuuseeko nazze nga mulamu ate ayinza okuvaawo ng'alumiddwa omusota ate naye navaawo nga mulwadde naye ebyobusiya okutwaliza abamu byetaaga okulongoosebwa abantu abamu bakrosinga ne bagenda mu ggwanga erya Kenya okufuna obujjanjabi ensonga yeeyo so ministry y'ebyobulamu ndowooza nti ekifaananyi mukirabye sanda kirese abavunaanyizibwa ku byobulamu balondoola dde emirimu n'amalwaliro nti n'ova mu Kampala n'ogendako mu bifo ng'ebyo nekyala ndowooza ne community erina obunafu nga yo bwolaba ekifo ekiyamba abantu ekiyamba society alisi mwekolamu omulimu okusobola bulungi bwansi twakola nga sagala agalamidde nimujje ne muyonja abantu twayonjanga enzizife waffe mu byalo enkuba etonnya nnyo omuddo gukula mangu nekyala twafuuka bize ebyobulamu byo byetaaga okulongoosebwa era bannaffe bekikwatako naddala ministry y'ebyobulamu mu bitundu bya Busia mutudduukirire Busia erina contribution y'amaanyi nnyo gy'ekola naddala ku byenfuna wano eby'eggwanga